Abagoba ba Bodaboda mu bitundu by'ebbombo abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Nakatonya Bombo Nubian Youth Association Bodaboda Stage bakubiddwa enkata ya pikipiki kapyata eziwera ddala 50 nga zino zibaweereddwa President Museveni. Nakatonya Youth Circle, the President has sent me to give you the Bodabodas for the youth, and they are 50 in number. I'm giving the keys to the chairman of the circle. Pikipiki zino zibakwasiddwa avunaanyizibwa ku mirimu maka g'obwa Pulezidenti Jane Bareke ng'ono abategeezezza nti Pulezidenti Museveni musanyufu olw'obuwagizi bwe bamuwadde ebbanga lyonna nga y'ensonga lwaki asazeewo okuddamu okusaba kwabwe n'abawa pikipiki zino. Pulezidenti yantuma nti abaana aba Nakatonya buli lunaku lw'empitawo mbalaba nga balina kye baagala. Era kwe kutuma Afande Kuteesa najja ne mumugamba temwali mwagala. N'agamba abantu b'ebbombo banjagala nnyo dduka batwalire piki zaabwe era zeezo zendese. Agamba nti Pulezidenti Museveni yabasindika abazuule butebe bayinza okuyamba abantu bano era n'abeebaza olw'okuwagira gavumenti ya NRM kyokka n'abasaba okukozesa obulungi pikipiki zino nga beekulaakulanya era baleme okuzitunda. Kakati nga bwe mufunye bodaboda zino njagala kubasaba bino. Bodaboda eyo bugagga. Ze ndabye abantu eyo mu Kampala babeera ku boda, basomesa abaana, bawasa abakazi, bazimba amayumba, bodaboda. Kati obugagga tubaleetedde. Pulezidenti akoze eki? Abubawadde. Kati mbasaba temutunda bodaboda za Pulezidenti. Ono akakasizza abanubbi abawangalira mu bitundu by'ebbombo nti Pulezidenti Museveni malirivu okumalawo ebizibu byonna ebibalumba era n'abakuutira okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti omuli ne parish development model basobole okwegobako obwavu. Meeja Emma Kuteesa nga yakulembeddemu abakungu okuva mu State House okuzuula obuzibu abavubuka b'e Nakatonya bwe basanga ategeezezza nti Pulezidenti yakkiriza okusaba kwabwe okw'okuyingizibwa mu gye Uganda People's Defence Forces UPDF nga yabalagidde okuwandiika amannya gaabwe gasindikibwe bakulira ebitongole by'okwerinda basobole okusunsulwa. Kiri nti baagala kujoininga amagye ate kati olwaleero nze yagambye bawandiike CDF abatwale mu magye. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Luweero Ronald Ndawula bano abategeezezza nti epikipiki ezibaweereddwa kirabo okuva ewa Pulezidenti Museveni ng'abeebazizza n'olw'omukwano gwe bamulaze wabula ng'abasabye baleme kuwugulwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Obuwanguzi bujja omukisa bwe gusanga yeekoze eki eyeeteeseteese si bwe kiri, and when you are not in possession be in position. Nze mbaagadde nnyo kubanga mumanyi ebintu bwe bikola. Abubeka Ahmed nga ye ssentebe w'abagoba ba bodaboda bano asiimye Pulezidenti Museveni olw'okutuukiriza obweyamo bwe era nga bano basuubiza nti bakuwagira NRM emirembe n'emirembe ng'amusiimye n'olw'okuleeta emirembe mu ggwanga ekiyambye enkulaakulana okutinta. As I think like 4 months back when he sent a group of people from the State House to come and meet us and ask us what we need from him. Thank you very much, and we thank Muze for this support he has extended to us, and we do look forward to seeing that this project benefits everyone. It's not an individual project. Everyone will benefit. Y'omukyala Jimmy Yamusa nga ye ssentebe w'abakyala ba NRM mu disitulikiti y'e Luweero yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'okubangula abavubuka mirimu gy'omutwe ng'ayita mu nteekateeka ez'enjawulo ng'eya Presidential Zonal Industrial Hub Initiative wabula n'asaba bongere ku bifo kubanga 20 ebyabaweebwa bitono. Abamu ku bagoba ba bodaboda bafunye ku piki zino basuubizza nti bakuzikozesa bulungi basobole okweggya mu bwavu kuba bakyalina embavu ezikola okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Tuli mu bwavu tugisabye tugifune tukuleme ebirungi naffe bitukoleki bituyambe n'abali kumpi naffe bibayambe era abalala nabo bakoleki balabe engeri gyekola kizegenda gye tugenda bikozesa.